batenda amajjufu ga Allah subhanahu wa ta'ala oyo nannyini kututonda n'atuteeka ku nsi n'atusiima tubeere bantu n'atatufuula bitonde birala. Tumwebaza subhanahu wa ta'ala byonna byatugabirira mu byengera, tumusaba era tumuwanjagira atusonyiwe era atusaasira atuddiremu ku ebyo bye tuba tutatuukirizza. Tumwebaza byatugabiridde, tuwadde ebyengera ma la tuaddu wala tuhsa, byetasobola kumenya ne tubimalayo. Atuwadde obulamu, bannaffe abamu baziikiddwa oba baziikwa, n'ekyengera ky'obusiraamu kyengera kya bbeeyi, akiwadde abo bokka baayagala. Tumusaba akitukuumire era atutwalire ku busiraamu. Asooka okusaasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Twalaba olutalo lw'e Khaybar na biki ebyalugoberera era ku lutalo lwennyini nga lwakaggwa waliwo ensonga nnyingi ezajja zigwawo. Muzimu ku zo nabbi sallallahu alayhi wasallam aba ava mu lutalo lw'e Khaybar afunyeeyo Swafiya. Twagamba mu ntalo zinabbi ze yawangula bamuwangayo, basahaba bamulonderangayo ekintu ekyebbeeyi eky'omuwendo bakiyita Swafiya. Mu lutalo lw'e Khaybar bamuwa omukyala gwe bayita Swafiya, mukyala mu Yudaaya Muyahudi, Swafiya binti al-Harith. Ne bamuwanga omuzaana oba ne bamuwanga ekirabo ky'olutalo. Baba bakomawo e Madiina, yamuteeka ku nsolo ye nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ensolo ye baali bagiyita al-Qaswa, yagenda nayo ku mulundi omu. Nabbi yalina ensolo eziwerako, yalina eŋŋamiya, yalina gye bayita baghla, yalina embalaasi. So yeerobozanga gyagenda okulinnya, kolo yali alinnya ensolo gye bayita al-Qaswa. Ateekako omukyala we Swafiya, badde e Madiina. Eŋŋamiya eba etambula n'erinnya mu kannya n'ebakuba ekigwo, ne bagwa wansi bombi, nabbi ne mukyala we ne Swafiya. Abamanyi eŋŋamiya nsolo mpanvu ekoma eri waggulu. So you can imagine ekigwo kya nabbi sallallahu alaihi wasallam n'omukyala nga bavudde ku ŋŋamiya ekoma eri kasolya. Basahaba abaaliwo beeraliikirira ne balowooza nabbi afunye obuzibu era ne banguwa okujja gy'ali. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe bamusemberera kwaliko Az-Zubair, kwaliko Talha ne Anas bin Malik. Ne bajja ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam bamubuuza, ya Rasulallah, waliwo obuzibu bw'ofunye? Yabagamba, nze ndi bulungi naye mugende mulabe maama wammwe Swafiya alina ekimutuuseeko. So olw'okuba yali agudde bugwi, engoye ze zaali ebitundu eby'omu bibikkuse. So Talha agamba twebikka mu maaso obutalaba mubiri gwa Swafiya ne tusobola omuyamba okuvaawo. Ne bamuyamba ne nabbi sallallahu alaihi wasallam ne baddamu ne balinnya ensolo yaabwe ne babawerekera nga babakwatiridde paka we baatuuka. So yali incident nkulu bannataarikhi bagyogerako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'amaze okulwanisa abayahudi b'e Khaybar. Abayahudi baali bangi mu bika ebyenjawulo, mu bitundu ebyenjawulo. Twalaba abaali babeera e Madiina, ebika ebinene byali bisatu: Banu Qaynuqa, Banu Nadir ne Banu Qurayza. Bwe yabagobanga mu Madiina, abamu bagendanga ne beegatta ku bayahudi bannaabwe mu bitundu ebyenjawulo. Abamu bagenda e Khaybar, abamu ne bagenda e Sham, abamu ne bagenda e Taima, abalala ne bagenda e Fadak, abalala ne bagenda Wadi al-Qura. So ebyo byonna ebifo byalimu Abayudaaya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'amaze okuba ab'e Khaybar, yayolekera ab'e Wadi al-Qura, abo nabo n'abakuba. N'agenda e Taima, nabo n'abakuba. N'agenda mu bitundu ebirala, obwo bwali butundu butonotono, tebwamuwa nnyo buzibu. Ebitundu ebimu nga bwe twalaba byakkiriza okukola naye endagaano. Bwe bamu ku Bayudaaya bakkiriza okukola naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam endagaano baleme kulwana bebe Fadak, kubanga bwe baawulira nga ab'e Khaybar bakubiddwa abaali ab'amaanyi ate nga bangi, ate nga bo batono ab'e Fadak, basalawo okuwandiikira Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bamugamba, swalihna kama swalahta ikhwanana fi Khaybar. Muhammadi, tukusaba tukole naawe endagaano nga gye wakoze n'ab'e Khaybar.
oleme kutulumba tukkiriza okubeera wansi w'obufuzi bwammwe, naye tetugenda kusiramuka, tubawe kimu kyakubiri ku bye tunajja mu ttaka bye tunakungula, naffe tusigaze kimu kyakubiri. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakkiriza okukolagana n'ab'e Khaybar ku ndagaano eyo. Ekifo kifuuse ky'abasiraamu era bajja muwanga a half of the harvest, kubanga abo bonna baali balimi bantendo okusingira ddala. Era Fadak oba ennimiro ye Fadak yali nnimiro nnene, eyo yonna yali ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Twagamba emaali etwalibwa nga tewabadde kulwana bagiyita al-fai'u. So Nabbi sallallahu alaihi wasallam Fadak yonna yali ye. Era Fadak eyo, ennimiro ye Fadak yavaako ensonga oba ebigambo nga bwe twalaba wakati wa Abu Bakar radiyallahu anhu ng'alinnye ku bwa khalifa ne Fatima muwala wa Nabbi. Nabbi bw'afa, Fatima yagamba bino ebyebadde ebya kitange bifuuse byange, n'olwekyo ennimiro ye Fadak yange. Abubakar yamugamba tojja gitwala kubanga nawulira hadisi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga Nabbi agamba nti nahnu ma'ashira al-anbiya la narithu wa la nurath, ffe bannabbi bwe tufa tetusika ate tetusikirwa nga tufudde. Ma taraknahu sadaka, bye tuba tulese efuuka saddaaka. N'olwekyo waaliwo okusika omugwa katuyite bwe tutyo wakati wa Fatima. Fatima teyamatira kigambo kya Abubakar, naye olw'okuba Abubakar eyali mu ntebe, eyali khalifa, ekigambo kye kyakola. Bannattarikhi bagamba Abubakar yakozesa ijtihaadi ye nga ye mu kulaba kwe n'akikola bw'atyo. Naye baswahaba abamu tebaasanyukira kigambo kya Abubakar nga mutwalidde ne Ali. Bo baali balaba emaali ebadde eya Nabbi nga ye esikirwe omwana we ne bakyala be, naye Abubakar bw'atyo bwe yakiramula. So Abayudaaya bonna abamazeeyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu bitundu eby'enjawulo bawambye abawambye abakkiriza okukola naye endagaano nabo ne bagikola bwe batyo. Mu mwaka gwe gumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam ave Khaybar akomawe Madina, twagamba wawanvu 90 kilometers plus. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe batuuka mu kkubo nga bakooye e Khaybar barwayo, ennaku zaali nnyingi, okkuba embiri ezo zonna kyabatwalira ennaku eziwera. Bwe bakomawo batuuka mu kifo nga balina kusulawo, olugendo tebalutambulira lunaku lumu. We batuuse batuuka kiro, Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba Bilal radiyallahu anhu, takla'na al-layla, Bilal ekiro kya leero tukuume osobole otuzuukusa ku subuhi. Bilal nakkiriza okubakuuma. Bannattarikhi bagamba Bilal yasaala era akaze n'akuumako kyakuumye, otulo ne tumutwala. Yafuna watuula ne yeesigama, otulo ne tumutwala. Kino kyennyini twakirabako mu sulhul Hudaybiya. Nabbi yali ava e Hudaybiya era ekintu kyekimu ne kibatuukako. Bilal agambye nja bakuuma, otulo ne tumutwala. Ne wano nga bava e Khaybar era kyabatuukako. Yamugamba Bilal, oba okkiriza tukuume otuzuukuse ku subuhi. Bilal teyali mbi nakkiriza, naye musajja wattu naye yali akooye. Batambudde olugendo lwe lumu era beebaka paka enjuba neevaayo saawa 4:05 n'akasana ne katandika okubookya. Bagenda okuzuukuka nga obudde bwakedde dda. Bagenda okuzuukusa Bilal. Bilal yagamba Nabbi, ya Rasulallah, nange ekyantuuseeko kyekyakutuuseeko, nakooye, nsonyiwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba baswahaba, fune uzu yammwe musaale sunna zammwe nga bwe muzisaala bulijjo, oluvannyuma tusaale subuhi. So eyo incident bannattarikhi bagamba yaliwo mu bulamu bwa Nabbi emirundi 3, okuba nti beebaka subuhi neebayitako paka eyo saawa 4:05, kyaliwo emirundi 3. Ate nga emirundi gyonna egyo bava mu lugendo olw'e Hudaybiya, ne luno olw'e Khaybar, n'olulala lw'e Tabuk tuliraba nga tutuusewo inshaallah. Kintu kyekimu era kyabatuukako. So Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba baswahaba, mufune uzu yammwe, abasaala sunna zammwe muzisaale, oluvannyuma tusaale subuhi yaffe. N'olwekyo enswala eba ekuyiseeko
tewali bwetaavu bwa kupapirira. Osanga omuntu nga subuhi azuukuse essaawa 2 ewuzwa papa bupapi n'esswala yennyini agikubirira, tewali bwetaavu bwa kupapa nga esswala ebadde ekuyiseeko oba obadde ogyerabidde. Saala mu nsaala ye eya bulijjo. Nabi sallam yatugamba mu hadiisi gye tuzze tuddiriŋŋana, man nasiya salatan aw naama anha fakafaratuha an yusalliyaha idha dhakaraha. Omuntu wabaako esswala gye yeerabidde n'emuyitako, abadde bize, abadde alina byakola, oba abadde yeebase n'azuukuka ng'obudde bwayo buweddeko, agisaale, ajja kuba agiriye. N'olwekyo temupapa. Nabi sallam zino incidents zonna atulaga. In fact olaba yagamba n'abalina sunna zammwe kabuliya ya subuhi mugisaale. Saawa nnyo osaala kabuliya ya subuhi, yagamba mugisaale. N'olwekyo esswala bw'ekuliyitako n'ogijjukira, wonna w'ogijjukiridde bw'ogisaalira. Eyo incident yali nkulu nnyo era mu kyafaayo ekyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam amala okuva e Khaybar akomyewo e Madiina, waliwo ekika bakiyita kya Abadawusi. Adawusi kika kiva Yaman. Waliwo sahabi yali yasiramukira Makka, bamuyita At-Tufail ibn Amr. At-Tufail ibn Amr yasiramukira Makka, nabbi we yali akyakola endagaano ziri n'aba Answar, bayatul aqabatul ula ne bayatul aqaba thaniya, muzijjukira bwe yabasisinkananga. Kati omumwajjiramu sahabi bamuyita At-Tufail ibn Amr, naye At-Tufail ibn Amr yali musajja w'e Yaman. Bw'ajja e Makka n'awulira da'wa ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'asiramuka. N'agamba, ya Rasulallah, nzikiriza nzireyo ewaffe nkoola abantu bange nabo basiramuke. Nabbi yamugamba, genda. Tufaili yaddayo e Yaman n'akola da'wa, n'ayita abasiraamu emyaka mingi. Teyalwana ntalo zino abasiraamu ze baalwana, teyazeetabaamu. Badiri, Uhudi, Khaybar teyazirimu, Khandaq teyazirimu. Mu mwaka ogw'omusanvu At-Tufail ibn Amr ajja ne families, kigambibwa wakati w'ensanvu n'ekinaana, family amaka n'abaamu bonna ne bava e Yaman ng'abaleese ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam basiramuke. Amakulu yabakoola ne bakkiriza da'wa n'abaleeta bonna e Madiina. Mwogwo omwaka awamu Khaybar n'omusajja gwe tumanyi ennyo gwe bayita Abu Huraira mwajjira. So yajjira mu kibinja ekyo kya Tufail ibn Amr, bazze Madiina ewa Nabbi okulambira obusiraamu bwabwe. Omusajja omu kaweefu weewe ow'emyaka egyo yasobola okusiramula families 7 ku 8 ne bajja e Madiina. Era Nabbi yasanyuka nnyo okulaba Tufail ng'aleese ogubinja ogunene. Mugamba, ya Rasulallah, eno ye da'wa yange gye nkoze emyaka gino gyonna, abantu bano bazze kusiramuka. N'Abu Huraira nga mwali ne basiramuka mu maaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam, bavudde eri Yaman. Abu Huraira eyo nickname Nabbi yagimuwa. Amannya g'amatuufu baali bamuyita Abdurrahman ibn Sakhar Dawsi. Yali Abdurrahman, kitaawe yali Sakhar, nga bava ku kika kya Dawsi. Omusajja oyo nga bwe mumulaba, bwe yatuuka ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'asiramuse, yagamba, ya Rasulallah, ffe tuzze leeti. Yeegomba bano baswahaba abaasiramuka edda, tusiramuse leeti kubanga kati asiramuka gwa 7 gy'emyaka ameka? 2 bukya Nabbi sallallahu alaihi wasallam aleeta busiraamu. Agamba, tusubiddwa emyaka gino gyonna tuzze leeti, naye nze nsaba onsabireyo edduwa. Agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam, sabirayo edduwa nsobole okukwata ebigambo byo. Bayagenda okulaba nga banne bye bamututteko bingi. Agamba, nsabira edduwa nsobole okukwata ebigambo byo. Ya Nabbi yamusabira special dua. Abu Huraira amugamba, Allah omusajja ono muteekemu okukwata ebigambo byange. Era bannattaale bannahadisi bagamba ye raawi alhadith akyasinze, ye yasinga okuwogera n'okutuwa hadisi za Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ze yawulira myaka emeka? 3 kubanga bw'aba yasiramuse gwa 7. Nabbi agenda kufa mu gwa 11 mu Rabiul Awwal. Myaka 3 n'emyezi nga gikyo.
naye n'asobola okukwata hadisi za Nabi sallam nyingi n'azitutuusaako. So Abu Huraira ajjira mu kibinja ekyo ekya Tufaili. Mu bantu abajja Tufaili be yajja nabo mwalimu mukwano gwe nnyo nfanfe. Yajja mu baasiramuka era n'asiramuka mu maaso ga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naye bw'atuuka e Madiina yalwala. Omusajja oyo mukwano gwa Tufaili bw'alwala obulwadde ne bumuluma nnyo ate ne butwala akabanga ne yeetamwa. Mulimu omuntu bw'alwala ne yeetamwa, kye yakola yakwata ekiso ne yeesala omukono. Bwe yeesala omukono omusaayi ne gumuvaamu mungi n'afa. Obulwadde bumuleetedde okwetamwa ne yeesala n'afa. Tufaili yawulira ennaku okulaba mukwano gwe gwakozeeko kaweefuba asiramuse amaze n'okutuuka ewa Nabbi laba bwe yetta. Ate okwetta tuze tuga zambi ddene mu mazambi. Yawulira ennaku okuba nti mukwano gwe afudde yesse. Naye wayita ennaku ntono ng'amaze okusiika omusajja ono, Tufaili amulaba mu kirooto, aloota ekirooto alaba mukwano gwe. Amugamba, ma faala Allahu bik, bwe wafa Mungu yakukolera ki? Omusajja ono amugamba, kuba yamulaba mu kifaananyi ng'alabika bulungi. Amugamba nti ghafara Allahu li, Allah yansonyiwa ezzambi lye nakola ery'okwetta. Amubuuza, wama baalu yadika ma baaluka ghattayta yadak, ate omukono ng'ogusibyeko ekiwero nga guliko bandage. Kubanga yamulaba mu kifaananyi afaanana bulungi, naye omukono gwe yasala guliko ekiwero, guliko bandage. Amugamba nti qiila li, ono omusajja gwe yaloota, qiila li lan nusliha ma afsad, Allah okunsonyiwa yansonyiwa, naye n'aŋŋamba kyo kino ekiwundu kye neeteekako kijja kusigalako. Obulumi bw'ekiwundu nja kubeera nabwo, naye okunsonyiwa akoze ki? Yansonyiye. Bwe bukya ku makya Tufaili n'agenda ewa Nabi sallam n'amubuulira ekirooto kye yaloose. Naloose mukwano gwange oli eyetta ng'afaanana bulungi, naye ayina bandage ku mukono we yeesala. N'ambuulira kino na kino. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasaba edduwa n'agamba nti Allahumma waliyadaihi faghfir, ayi Allah, omusajja oyo n'emikono gye gisonyiwe amakulu awone, nga we wamusonyiwa ezzambi ly'okwetta n'omukono gukole ki? Gutereere. Awo bannattarikhi bajjawo ebigambo bingi. Tulabye abasajja babiri abazze betta ono wakusatu, si bwe kiri? Twalabye sahaba eyalwana olutalo mu Khaybar ne yeefumita ekiso, Nabbi sallam n'agamba oyo wa muliro. Ate ono eyeesala, Nabbi sallam yamusabidde edduwa Allah akole ki? Amusonyiwe. Ne kitegeeza nti okwetta zambi ddene, naye terikujja mu Busiraamu, terikufuula mu ki? Mukafiiri. La, oba okoze mu mazambi amanene, Allah anta fi mashiatillah, tahta mashiatillah, Allah bw'aliyagala alikusonyiwa, bw'aliyagala ajja kukubonereza. Allah agamba billahi min shaitani rajim, inna Allaha la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. Ezzambi lyokka Mungu lyatalisonyiwa muntu ng'alifiiriddeko lyerya shiriki. Omuntu bw'afa ng'akyalinamu ebyo ebyokweraguza, ebyokuloga, shiriki ow'ekika kyonna, n'ofa nga tolyenenyeza, tolivuddeeko, Allah yeerayirira tajja disonyiwa. Naye ezzambi erisigadde lyonna, gwe ne bw'olabanga eddene ennyo, Allah akyasobola okukusonyiwa ne bw'oba tolyenenyeza. Tuli ffenna mu aya eyo waliwo Allah bagenda okusonyiwa bimashiatihi, nga yafa n'amazambi ge naye Mungu amusonyiwe, hibatan, ng'akibawadde ng'ekirabo. So omusajja ono eyafa nga yeesaze, Nabbi sallam yamusabira edduwa, ne kiraga nti teyafanga mukafiiri. Zambi Mungu asobola okukusonyiwa bw'aba ayagadde, naye zambi ddene nga bwe tuze tugamba, kikyamu nnyo era kibi nnyo omusiraamu okwetta.
omusiraamu talina kwetta ku kizibu kyonna kyafunye nekiba kinene nga bwolaba kinene nnyo tewetta. Naye abaffe ekibuuzo, omusiraamu bwe yetta tumukolera ki? Tumusaalira, tumukolako emikolo oba tuziika buziisi? Omusiraamu bwe yetta yeetuze, yeewadde butwa, yeekoze kyonna ne yetta intentional, tumukolako emikolo gyonna egyo omusiraamu gye tumukolako. Bw'aba yeetuze tumusalayo ku muguwa, ne tumunaaza, ne tumuzinga, ne tumusaalira, ne tumuziika. Ffe waffe mu busiraamu tetulina bino Abaganda bye bakola okukuba abantu omirambo emiggo. Abaganda omuntu bwe yetta bamukuba emiggo, si bwe kiri seeka? Bamukuba emiggo bamukuba emeka? Bamukuba omulambo bagukuba emiggo n'okugukolako emikolo, basuulayo busuuzi mu kinnya. Bwe mpulira bw'aba yeetuze wansi wennyini we yeetugidde we basime ekinnya ne basuulayo. Musiraamu munnaffe si bwe tukola, tumusalayo ne tumukolako emikolo gyonna ne tumusaalira, tumusabire Mungu amusonyiwe. Naye imaamu oba amiiri oba mufuti ye ayinza obutasaalira okulaga abalala nti ono kyakoze kiki kibi, naye ffe abasigadde tulina hakki gyali omukolako emikolo gy'obusiraamu. Bwe butyo obusiraamu bwe mulamula ku muntu eyesse. Eyesse taba tavudde mu busiraamu, aba akoze ezambi eddene, tubirekera Mungu yalimanya waalimulamula, naye ffe tumukolako emikolo. Eyo nayo incident yali nkulu. Oba oliawo incident gye tuyinza okumalirako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'ava e Khaybar mu lutalo, waliwo omukyalo Omuyudaaya bamuyita Zainab binti al-Haritha al-Yahudiya. Omukyalo ono Zainab mutabani muwala wa Haritha yagenda mu basahaba n'ababuuza, Muhammad nabbi wammwe ku nnyama yonna ey'embuzi ey'endiga asinga kuwoomerwa paati ki? Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina paati ye gy'asinga okuwoomerwa, nga nammwe muyinza abali b'ennyama bamanyi we baagala, buli omu alina ewamuwoomera. So Zainab abuuza basahaba, nabbi wammwe asinga kuwoomerwa paati ki bw'aba alya? Ku nnyama, ku nsolo, ku nte, rather ku mbuzi oba ku ndiga? Bamugamba awoomerwa nnyo adh-dhira, oba riwaaya ezimu zigamba katfu dhira, ekibegabega ky'endiga, ennyama yaawo. Bwe yategeera nti awo nabbi waasinga okuwoomerwa, yagenda n'asala endiga ye n'agikuba obutwa n'agyokya. Naye obutwa yasinga guteeka wano ku paati nabbi gy'ayakola singa okukola ki? Okuwoomerwa ku mukono. Naye endiga yonna yagiteekamu obutwa, n'agenda n'agyokya bulungi, n'enyirira bulungi. Yagera Nabbi sallallahu alaihi wasallam ali ne basahaba n'amuleetera. Kaba ya Rasulullah nkuleetedde akanyama akookye gy'olyako. Era nabbi nga bw'eri enkola ye, akapaati ke kasinga okulya ke yakwata, ate ke basinze okukola ki? Ke basinze okulunga obutwa. Akwata, asoma bismillah, aluma. Bw'aluma, sahaba omulala eyali awo bamuyita Bishir bin Ma'mur. Bishir bin Ma'mur walanga na sahaba akutte, nabbi akutte naye n'akwata. Naye nabbi bw'akwata n'aluma n'agaaya, kye yagaaya teyakimira, yakiwandula. Bw'akiwandula, ono sahaba ye alidde n'okumira akoze eki? Amize. Abuuza ya Rasulullah, ate kiki nga tolidde? Amugamba nti ennyama eno oba eggumba eno nga riwaaya bwegamba, hadha al-idham la yakhdurni anni masmu. Ennyama eno oba ekifi kino kimbuulidde nga nkigaaya nti kirimu obutwa. So ennyama yabuulira Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ndimu obutwa, naye ng'amaze okukola ki? Okugaaya so nga tamize, y'ensonga lwaki yawandula. Sahabi ono bambi ye ng'akoze eki? Amaze okumira. Nabbi atumye omukyalo ono Zainab binti al-Haritha, ne bamumuleetera, amubuuza, ma hamalaki ala hada, lwaki wakoze ekintu kino, lwaki watuteze obutwa? Omukyala yamuddamu nga mukalu, yamugamba nti
njagala kulaba bw'oba oli nabbi mutuufu obutwa tebujja kukosa, naye bw'oba obadde otulimba Mungu akutuwonye ofe. Yamugamba nkulayirira Mungu obutwa tebujja kunzita. Ansaba omukyala mugiwulidde, nakuwadde obutwa nga njagala kulaba bw'oba ddala oli nabbi, ng'oli nabbi mutuufu, nkakasa Katonda wajja kutaasa obutwa, naye bw'oba obadde otulimba nti oli nabbi ojja kiraba. Nabbi sallam obutwa tebwamukosa. Basahaba bamugamba, ya Rasulallah, tumutte mukazi ono, tumutte. Nabbi abagamba muleke. Abwe tuze tulaba nabbi teyawoleranga ggwanga ku nsonga ng'ekwata ku ye. Tuza tulabye emirundi egiwerako. Twalaba Banu Nadir baali baagala omutta, ne tulaba omusajja eyamuloga Labid ibn al-Asam, n'ono abagamba temutta, wabula tulindeko bano abaalidde wanaabaawo akosebwa n'afa, awo mujja kujja. Era zaatwala ennaku ntono sahaba ono Bishr bin Ma'mur yamira n'afa. Bw'afa Nabbi sallam agamba muleeta omukyalo oyo mumutte kiswaswa, kubanga asse. Qur'an etugamba etya? Allah subhanahu wa ta'ala agamba atya mu Qur'an? Kutiba alaykum al-qisas fi al-qatla al-hurr bil-hurr. Okuwoolera eggwanga Allah kibagambye mukikole, oli bwatta naye mumutte. So Nabbi sallam alagira omukyala bamuleeta ne bamutta olw'okubanga sahabi oli yafudde, naye ye nga ye yali amusonyiye. So Zainab binti al-Haritha yawa nabbi obutwa, teyafa, sahabi n'afa. Bannattarikha abamu nga mutwalira Abdullah ibn Mas'ud bagamba obutwa buno nabbi tebwamutta naye bwamukosa. Bwamuleeteranga okulumwa omutwe oluvannyuma lw'ekiseera. Bwe yalumwanga omutwe nga bamukola hijama. Hijama mugimanyi? Ezo abazungu bagiyita capping. Bamusalanga wano ku mutwe ne bajjamu omusaayi. Simanyi bakola bakuyita kulumika. Si kulumika. Balumika ndooza na jjembe. Bamulumikanga ne muvaamu omusaayi n'atoowolokoka. Bannattarikha abamu bwe bagamba nti obutwa buno bwakosa nabbi, ng'oluusi bugira ne budda ne bamulumikanga. Era abamu bagamba bwe bwamuviirako n'okukola ki? Balina ekigambo kye bagamba ku nabbi. Yagambanga nti obutwa bw'e Khaybar buttuse. Naye abamu bagamba nedda, obutwa nabbi tebwamukosa, yafa bibye. So mu Isireti eyo nabbi bamuwadde obutwa nga bwe tulabye. Incident gye tuba tusembayo, baba bava e Khaybar, basahaba nga basanyufu ku bye bafunye n'obuwanguzi bwe bafunye n'ebyobugagga bye bafunye bingi okuva mu Bayudaaya. Bayingira Madiina, bye basemberera okuyingira Madiina, bayangu bajja baleekaana, katukuyite bayogerera waggulu, takibira bakubaza waggulu, bayogerera waggulu, azikaali waggulu. Nabbi sallam yali abavaako n'abagamba nti arbi'u ala anfusikum ay khaffifu aswatakum. Lwaki muleekaana bwe mutyo? Lwaki mwogerera waggulu? Mukkakkanye ki? Abagamba nti gwe musaba Katonda wammwe, gwe musaba laisa bi aswam wala ghaib. Yabagamba ma tad'una aswamman wala ghaiba. Gwe musaba Allah wammwe si kiggala, teyetaaga kumala kuleekaana okuwulira, ate si kuba nti taliiwo. Bal tad'una sami'an qariba. Gwe musaba awulira nnyo ate abali kumpi. Olwekyo teri bwetaavu bwa kuleekaana na kusabira waggulu mu ddoboozi ddene. Fe abasiraamu mu kusaba kwaffe tetufaanana balokole. Abalokole mubamanyi we basaba? Basabira waggulu, baleekaana, batumbula emizindaalo. Ayogera mubawulira fire n'aleekaana fire nkira n'oyinza n'okwekanga. Eyo ensaba y'ekirokole nabbi yagigaana baswahaba. Kubanga gwe tusaba sami'an qariba, awulira ate ali kumpi. Naye ekyembi ennaku zino tulina baseeka abasaba ensaba eyo, tembawulira ku radio. Asaba aleekaana ng'omulokole, era oba towuliddeemu kigambo Allah oyinza okuwuza mulokole yasaba. Kati eyo ensaba nfu si yaffe. Seka Umaru, eyo ensaba si y'abasiraamu.
edduwe yabaseeka abagisaba bwe batyo n'aleekaanira ku muzindaalo oba n'asaba nga eddoboozi liri waggulu, nabbi agiganye baswahaba abagambye bwe musaba si kiggala, awulira nnyo ate ali kumpi, n'olwekyo mukkakkanye amaloboozi. Ne aya mwerinduza mu Quran Allah subhanahu wa ta'ala agamba wala tajharu bisalatik wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Omuntu bw'aba asaala ne bw'aba asaba teri bwetaavu bwakuleekaana, ate tosaba tokola kaama, naye wabtaghi baina dhalika sabila, beera wakati kati awo. Eyo yensaba y'ekisiraamu. Nabbi bw'amala obbagamba ekigambo ekyo, mwalimu sahabi bamuyita Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari yagamba ekigambo la hawla wala quwwata illa billah, nga nabbi amaze obbatereeza mu nsaba. Nabbi yawulira ekigambo kya Abu Musa al-Ash'ari, amubuuza ya Abu Musa, ekigambo ky'oyogedde omanyi obuzito bwakyo, omanyi kyekitegeeza la hawla wala quwwata illa billah? In fact yamugamba ala adulluka ala kanzi min kunuzi aljanna, nkubweyo ekigambo ekyebbeeyi nga oli wakyekwatako kimuyingiza jjana. Abu Musa agamba bala ya Rasulallah, amugamba ekyo kyennyini kyoyogedde, la hawla wala quwwata illa billah, kigambo kizito nnyo kya bbeeyi, zikiri nnene, zikiri nkulu, omuntu yandigyekutteko. Ibn Mas'ud atubuulira amakulu g'ekigambo la hawla wala quwwata illa billah, agatali ga bulijjo ffe getumanyi. Ffe nziti mu nnono yaffe la hawla wala quwwata, teri ayina busobozi kukyusa, teri ayina maanyi illa billah, si bwe tuvunula. Ibn Mas'ud bw'avunula ekigambo ekyo agamba amakulu agali mu kigambo la hawla wala quwwata illa billah. La hawla, teri ayina busobozi bukukuuma obutakola mazambi. Teri ayina busobozi bukukuuma gwe omusiraamu obutakola mazambi okujjako Allah. Kati teweewaana nnyo tanze ndi mutuukirivu, gwe okuba tukola mazambi Mungu yakusaasidde ismatuhu, ate wala quwwata, teri ayina maanyi gakuyamba kukola twaa okujjako ani amakulu obutakola mazambi gotakola, n'okujja n'osaala mu nkuyanja y'abantu, Mungu yakuyambye. Mungu yalina obusobozi okukutaasa amazambi, yalina obusobozi oba yakusobozesezza okukukozesa ibaada. N'olwekyo fala tuzaku anfusakum, toddaawo ne weewaana. Era ffe abasaala subuhi mu jjama, era ffe abasaddaaka, bali abatakikola, abatakola twaa, Mungu tannabateekako kisaasira. Ate okwewaanako Mungu ayinza okukuggyako kyeweewaana nakyo. N'olwekyo ffe abakkiriza Mungu atuteeke mu bo, tetuyina kwewaana ku kirungi ky'oba okoze oba ku zambi ly'otakola, gwe n'olowooza nti gweoli mutuukirivu, Mungu yakukwatiridde. Bw'atyo Ibn Mas'ud bw'avunula ekigambo la hawla wala quwwata illa billah. N'olwekyo nga nabbi bw'agambye kanz min kunuzi aljanna, kimu ku mawanika g'omujjana. Kitwala ddakiika mmeka? Kiyitirize ku lulimi lwo, oba ofunye ebizibu, oba oli mu mbeera ki, la hawla wala quwwata illa billah. Amakulu Mungu alina obusobozi okukukyusiza embeera embi gy'olimu n'agifuula ennungi. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. المسؤولية هذه أكثر.